Nkwaniriza kogo munnange achaje komideko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda akono okwekwaffe ekabanda musoke owenna balanga mbuko bachaggwe akala amatendo nze nkobuzako natera olunako lwaleero kansubire nti munnange oli bulungi olunako lwaleero nsaba nkotoseeko ebigambo bino naye nga olunako lwaleero twesigamye nnyo okukuza emisango n'enkola ya kkooti. Waliwo ebigambo ebikozesebwa mu mbeera eyo eya kkooti awamu ne mukuza kw'emisango. Era tusoose n'ekigambo ekigamba nti abduction. Ekigambo ekyo kitegeeza ekiwamba bantu. Abduction ekitegeeza ekiwamba bantu. Tocha kitegeeza okutulugunya abantu. Okutulugunya abantu. Missing persons mu Luganda be bantu abatamanyiddwako mayitire oba abatamanyiddwako magendere. Persecution kuba nno okulondoola omuntu n'ekigendererwa eky'okumutuusaako obulabe oba enteekateeka ez'okusaanyaawo omuntu oba abantu. Poisoning nno kino tukiyite ekiwabutwa oba ekirunga mmimbiri. Poisoning. Detention nno kuba kusibwa mu kkomera oba mu nkomyo giyite kolokooni oba kabula muliro osobola okugiyita mbuzi ekogga. Safe houses nno eno gye bakuumira abajulizi nga babeewaza okutuusibwako obulabe. Safe houses kyekifo gye bakuumira abajulizi nga babeewaza obutatuusibwako bulabe. Lwakuba ensangi zino safe houses ate kiringa ekyakyusaamu ku kye kitegeeza, naye nga ogwo gwe mulimu gwa safe houses oba ekyo kye kitegeeza safe houses. Bondi kino kiwandiiko ekiraga okweyimirirwa okuva ku poliisi oba tukitwale nti akakalu ka poliisi. Ate bailo kino kye kiwandiiko ekiraga okweyimirirwa okuva mu kkooti oba gitwale nti akakalu ka kkooti ye bail. Trial no kwe kuwuliriza omusango. Trial kwe kuwuliriza omusango oba okuwozesebwa. Prosecution bwe tuba tuli mu kkooti lwe ludda oluvunaana olwaggulawo omusango. Defense nno oludda oluvunaanibwa lwe baggulako omusango yebeera defense. Abange ebyo nno bye bibadde eby'olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga obukoba kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa munnange ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.